Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagala tukole ekyokulya ekya breakfast naddala ekyo ekiri eve ng'ojja kinywera ku caayi eky'amazima ojja kubeera ng'alidde ekyemisana. Beera nga weetegereza tugenda kukozesa amagi wamu n'obummonde obuzungu. Funa amagi g'osobodde okufuna, ofune n'obummonde obuzungu obuwaate bulungi. Omala obuwaata bwozeeko omala obusaleesale kye bayita okusalasala chipusi nga bw'olaba. Bw'omala okusalasala bulungi nnyo obummonde bwaffe buteeke ebbali bube nga buggwamu amazzi ago bukale. Bw'omala teeka akasefuliya ku kyoto. Funa akasefuliya katonotono kisinziira butto gw'olina. Bw'omala okukafuna teeka mu butto akyamuke. Butto bw'amala okukyamuka yiwamu obummonde bwaffe oba tusiike ze bayita chipusi nga bw'olaba. Obummonde obwo buyiwe mu butto, tobutabulamu buleke. Kati wayitawo akaseera bukyuseemukko, kwegamba osobola okulaba ng'akaseera kagenze kawanvuyeeko ko nga mwebuli butokota, osobola okubeera ng'obutabulamu nga bw'olabye. Kati bw'omala obutabulamu era buleke, era wayitewo akaseera obeere ng'obuggyamu, bujja kuba buyidde bulungi. Chipusi ezo bw'oba ozisiika tolina kuzitabulamu nga waakaziyiwamu, zijja kukulema okusiika. Gwe ziyiwe, yiwa obummonde bwo mu butto oba chipusi mu butto omwo buleke butokote. Chipusi ezo zijja kujja bulungi nga bw'olaba. Kati awo ziyidde ziteeke ebbali. Kati njagala tutandika okukuba amagi gaffe ge tugenda okusiikira mu bummonde obwo. Tugenda kukola breakfast eyo eri eve ng'ejja kuwoomera ate okutte bulungi. Ze nkozesezza amagi ana nga bw'olaba. Kuba amagi gaffe, funa akatono ogakubira nga bw'olaba bwe ndi mu gakuba. Kati funa by'ogenda okuteeka mu magi ago eby'enjawulo by'osobodde okufuna nga bw'ogenda okulaba. Nze ntaddemu obutungulu, ne nteekamu ennyaanya, ne nteekamu ne kaloti. Ezo kaloti nga bw'olaba, ennyaanya zitaddemu magi gaffe, ne nteekamu n'obutungulu. Kati bw'omala okuteekamu obutungulu teekamu n'omunnyo. Omunnyo tulina guteeka mu magi nga bw'olaba. Kati bw'omala kuteekamu omunnyo beera ng'amagi ago gakuba oba gatabulemu nga bw'olaba. Bw'omala okugakuba bulungi, teeka ky'ogenda okusiikiramu amagi ago ku kyoto nga bw'olaba. Tadde ku ssigiri, omuliro gubeere mutonotono ng'osiika ekyokulya kyaffe ekyo ekya breakfast nga bw'ogenda okiraba. Tugenda gatta amagi tugagattemu chipusi nga bw'ogenda okubeera nga weetegereza. Kati yiwa amagi gaffe mw'ogenda ogasiikira. Bw'omala beera ng'osuulamu obummonde bwaffe nga bw'olaba. Beera ng'obusuulamu, busuulemu magi ago g'oyiyeemu ndowooza olaba. Kyenkola ky'oba okola, ogenda kufuna breakfast eri eve bulungi nnyo, egenda okuwoomera nnyo n'amaanyi ndowooza olaba. Beera ng'okyusakyusa bulungi nnyo. Kyenkola ky'oba okola okufuna ekyokulya ekyo ekigenda okuwoomera ndowooza olaba. Yiyo eteredde bulungi nnyo. Tugambe tuddidde amagi ne tugasiikiramu chipusi ezo ze tusoose okusiika nga bw'olaba. Kati teeka ku ssowaani obeere ng'olya, obeere ng'onywa caayiwo ng'oliirako ekyokulya ekyo kye tukoze. Ogenda kuwoomerwa bulungi nnyo nnyo nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Osobola okubeera ng'ogisalamu makkati nga bw'olaba. Ebeera emaze okwekwata bulungi nnyo, naye olwayo tutunuulidde ekyokulya kino ky'osobola okunywera ku caayi, caayiwo n'akugendera bulungi nnyo. Beera ng'oddira amagi ogasiike bulungi ate osiikiremu chipusi ezo nga bw'olabye. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.